okutonzya n'obutekerezana nibyo twashanga mu katebe ka Shaga Mariantonde ahagati y'abeka y'omugenzi Karoli Rwanga Nsubuga okulemerwa engabana yahika nkaaga z'itaka eziriho n'irimbo ryabo eri bamwe batarukwikirizibwa kuhikaho n'obukwakuba kuzikaho igenze kunyagwa batandise no kusima mu amadamu omuntu apangiso simote damu mutaka ly'omuntu nga nebyapa babikyusa kati bali mu kukyusa bya tubadde tusaba ku kikulu Kyagulanyi ettaka lyaffe alivemu mukulu Kyagulanyi ettaka lyaffe alivemu bw'anaaba ayagala okupangisa ffe bamuleka tutuule ffe abaana tusalewo tugira nga tumukwasiza ettaka nga tukitegedde oyo nyaffe azaala bato baffe bano kitaffe yali amaze okwawukana naye emyaka 3 ng'amugobye olw'ensonga ezaabwe nze zesaamanya zeyatabukana kitaffe n'amugoba n'amugulira ekifo consider ekijja. Not them to come occupying the land, but when they come home, let them be welcome. We reached on that. And those were the action points. But I don't know whether when these ones come, they're also violent, because what I've seen here. Omugenzi Karoli nagambwa kuba yabiire n'abakazi bingi mukonka bwa nyuma yo kufa emyaka 10 hoire abari kuzarwa omukazi omuto bakerisa Karungu bayegaruriza hihi buri kimwe ngabadde kitaawo nkungamba mmwe ne musanga ke kufungoze kumusabira akazaala oba akuwe emikisa gyobeera nga nawe umusabira akazaala ko ku mutima gwo kati bakugana okuyingira mu malaro kwa tetukirizibwa ate kufurungo giraba omuganda kwafa bamwabiza olumbe tulukabisibwa tato musika kandi mubisha bamutako bata olufurwishe bataka myaka 12 obaka abikora singa kati waru administrator mu mateeka kati tugenda kukola esaawa zino ngenda kubayambako mugenda kwenonyamu abantu bameka basatu mwenga family mugende mu kooti muwabe omusango ogutabeera ne administrator mwagala okuyambibwa mufune administrator mugabanye ebintu byammwe Ndisande William ahabwa TV West.